tulikukira Max. I understand. Tereza. Because you can play around with wheat. Can you please understand? Can you please do? Because me, what I need to now, to cheat to see, is only chapati. But you can even do manda. You not what? To see. Yes, olunaku olwaleero temumbuuza skit kyanjawulo. Omanyi omuntu buli lwokola n'obakaata ekitono ky'owakivinga kiba kirungi n'osiima ekyo ekitono ate ne Katonda n'aba nga asobola okutuusa ku kisinga obunene. Kale olunaku olwaleero twawezezza like sometime back twaweza episodes 10. Si kyangu ng'omuntu abadde okikola on a daily. Kale ku lw'ensonga eyo twagala leero tubaweemu ka moment ak'enjawulo mu ngeri ey'okubeebaza tugezeeko okubalaga biki ebibeera emabega ate tugezeeko okubeera nga tukola interaction n'abantu abakola ku production team n'abazanyi bonna mu nsonga ya Stacia and the House Girl. Olunaku olwaleero njagala tutalage omu nga bwe tuba n'abatusobodde abanaaba baliwo kubanga abamu bayinza okuba nga tebaliwo nga tebali abayibo. Kale katutandike nono aja tobadde omununako nawone omwana wata ate ogenda kwambalenga tongoli eno waggulu tobadde totudde wano mukufunze mbaviire wenjo tobaviira wazira vaayo ambuuza kiki ne bannange ndibassa oyo noonya obudde bungi nange vaayo bosegera papa biki batukirayo glass bajaga tubbirira amazzi mu kisibo muno. hello to Ibl Afua Anna ya Karim ajati jebaleko ajati kale nawe jibaleko. Yes, leero tuli profiling Stacia and the House Girl muwezeza episode 10 njagala twogere ku nsonga eno oba wadde okimanyi simanyi tutufollowing Ngalwashi. omanyi nno nammwe Ate nga nze nsinga obugaba. njagala omuntu yali yanjagadde okumanya nga ggwe episode kyasinza okunyumira as per now biki ebyalimu by'oyinza okugezaako okujjukiza omuntu butereevu episode yasinga okunyumira ye episode tebero yayingira nagamba simanyi buno yabuyita ati simanyi obukomba nakala kali kanzise akakadde bannange naye nga kauniform kayali akoya wakalaba nakalaba bannaye kaliko ebipapi oyinza olowooza nsawo ate nga sinsawo nagamba nti bannange tebayinza okutta yali azise ekirowoozo kino kyavaawo wamwakijja wange okutandika Stacia and the House Girl. Lawrence yandaba nzize nga nzanya ebintu ebyenjawulo so nalaba talent gye yali tamanyi kakati bwamala ogiraba n'agamba tutandika ozanya ekintu kino nemera nga nki-ignoringa kuba nali nkoyenye ebintu bya entertainment naye oluvannyuma eyo ne mana nkibayinga kakati netutandika okikola awo nze mba nvuddewo saagala nnyo Shabazi banawe bamujjukira oyo omukulu yalimu episode ki oba nyingi ziri awo sooka obuuze ku bantu babuuzeeko buuza ku bantu gisebo bagambe hello how are you banaddiramu awo fe tugenze wuuyo olubuto olukulu bannange ne bannange so kiina ensonyi ebyaddala kyokka eri tekyazirina sooka obuuze ku bantu mbalamusiza kumwena abalabi ba Stacia and the House Girl. Mwebale tuwagira, mwebale kwagala hajati wange, mwebale kwagala tebe. Abantu banjagadde okumanya nga ggwe akuba tokulabako mu episodes ezimu za Stacia and the House Girl. Omuntu yanjagadde okumanya episode ki eyasinga okunyumira biki ebyalimu okugezaako okusigira omuntu ekifaananyi. Episode yasinga okunyumira olunaku tebero yalyako omwana emmere
omwati yamulyako emmere ate ne yeekaza nti omwana yaganya ojjirya amala bannange abantu babitwala emotion munnange naawe olumu obiraba n'owulira nga butuufu nenkaba n'okukaba layira ate ekyo kinaaba kyejo waliwo n'akalala ka wano Hajati we yali nga tebaaloota ng'ate Hajati ye teebe akantu ako nako kate kankuulemu olubuto kwegamba gwezeze zikyasinza okukolera bwe bukyali waggulu kunze naye nga bonna ate bunyuma owulira otya okuzanya paati y'olubuto oh my god nawulira nga bali bakkaŋŋamba nawulira ensonyi nga zinzita kubanga atya nnyo kamera abantu munaye bali ebyebuzambu nemmanyiira abantu bagamba nti olubuto si lwa ddala biki kutula ensonga eno tuva olubuto lwa ddala okakasa ndi mukyala Ssaalongo olubuto lwa ddala olubuto lwa Ssaalongo nange sijja kubiyingiramu ebyo nze kanve wano tugenze tuuto kiki kino kitebe kyo kitebi tebe ogamba otya up live bannange wateeka omuliro mu nsonga zonna kugamba okuva wajja mashallah tozikizanga wangi abaana bagamba oli muka generator bituufu jasinamira buteepu bonna bannange tebe rero skit station house girl tujaguza episodes 10 actually omuntu ali eyo ayagala kumanya nga gwe tebe oyinamu naawe episode jojukire yakunyumira biki ebyalimu osobola okubeera nga ogezaako okusigira omuntu ekifaananyi nga sinaba basikira ekifaananyi mwebali kisiiga mwebali kutulaba ekyokulala bannange ffe bani ababeera mu trending kugambye kyemuteekola nkasanyukire muno nasanyukanyuka kati lukyolo oluba luganda Luganda yundi lunyankole olufutufutu kakati nanyumirwa nnyo okweraba ntya ngaja tiyetebe ngakola mbunze byenkola katebe nzite nagira nengabwe mankola bwatyo banesi bagwako eddalu kwega yeskiti yasinga okukolera nyumira nnyo neskiti ene eyokubanga kawuki mukutte n'omukazi nga nebimuli mbisamba entenjirumako omutwe nenjifujja wali akawuki nali musi abantu abali aba station house gala basulya kagambo kyakasembayo tuve wano mwongere okutulaba tukyali abagoba mubalaba bajja balwana bajja bawaguza tufuba okulaba nga tuli waggulu eyo tumutulekeeyo mbire sina kyenyongerako toyongerako yes awo tuba tuvuddewo butereevu nga tugwa ew'omukyala akyali most recent mu bagenyi ba station house galo small bannange erinnya lyo bayira abantu bali mu amanya gange ze Senga Malobos butereevu Senga wabana abato abakulu era ne baganta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh butereevu bajja kukiddamu ekyo omuntu yandiyagadde okumanya nga tudduka skit ki eyasinga okukolera kubanga akusinzira ku ngeri gyobadde following ensonga ya station house girl kiki kyewandigambye muntu skit ki skit eyasinga okunsanyusa nnyo ntuula n'enjiddiŋŋana ye skit tebe nga nnonye yankolera nnyo ne Hajati we yafuuka tebe bannange byange nengamba mbutuufu ddala ono ye tebe nga ddala amazima ga Katonda mugulu azanyire ddala nga tebe kale yansanyusa bambi kale ndowooza kyekyo abantu basuulira akagamba akasembayo ku nsonga ya station house girl bannange abantu mwenna bamikwano abanyambarira abamasaka abankai mwena nimbagambira mukumeni mureba station the house girl bije kandi nimubonera aza nibiza kubonera rakahanga wanje mutakajirukaho murebe za station za Hajati na bizoturete kakati katulabe ne ku manageri omukulu Sir Lawrence oyo yennyini sebo togera kwebuzaabuza nga nzize wano bano bwedda boogera oli eno oli masape kyekiriwo alaale olwaleero tuli mu kugezaako okubeera nga tucelebratinga episodes 10 eza station the house girl njagala obeeko ate ebigambo ebitono byoyanukula bayira okusookera ddala ndi musanyufu nti abatandikira kwemu kati okumanya nti tuwezeza 10 ekibadde muganda wange abantu bagwiramu episode nagamba bagwiramu episode yakumeka eyokusatu awo oli aba agudde abiri awo nga batagala alaali okutwaliza wamu tegabadde maanyi gaffe gonna gabadde wamu n'abawagizi baffe abafayo ne basubscribinga ne balaba ne basharinga ekibuuzo kyenjagala okubuuliza abalabi batera okibuuza nkiraba nnyo mu comments awo oba naawe otera okiraba nti ababeera ku kamera mu controllinga mutya enseko kubanga bo baba bafa eri gye kibeera okusookera ddala mbadde sinabeeyanjulira butereevu manya n'eddoboozi nze Sir Lawrence yaman CEO Al Magic Records
nanze director era producer wa Special Ndalosga. Nanze okukibuzo kyombuziza. Ekintu ekyo olumu naffe kituyitirirako naye olwokuba nti ffe tubeera tuyize ebintu ebyo mutereevu tugamba oluusi kituyirako ne tuseka naye tuguma nze ate wampuya njagala kuseka kubanga ziri moments ziyinza okukozesa kakati nga ggwe mu skits zonna kubanga kyemmanyi okushootinga soko obulira omuntu njawulo ki obanga kyolaba wano ng'oshootinga ate nekiri kyolaba nga kimaze okutuuka ku mpewo olina enjawulo gy'oba olabawo enjawulo nene because manyi bwe mubeera mu shooting mumaze ng'oli mu directinga kibanga olaba emmere eri mu fumbi bakyagifumba gonaawo omufumbi bwetuuka ku dining wali era olina engeri gyogiwomerwamu so kikyengezako tegeeza nti bw'okalaba nkawedde okweditinga nga kali ku page nga kali nga kali mu airlingibwa abantu bakalaba naawe nga weefudde omu ku balabi ogenda olaba nga naawe onyumirwa kubanga wali aba finished work kyokka ate wali tuba mu unfinished work naye nze ndowooza nti kati gwe nga gwendooza obadde era teweesunga kukalaba kuba olwedde oba obanyi buli kijja neesunga kubanga tukusookera ddala waaka waffe manyi bwobanga golina osooka okweyagala n'abalala ne bakola ki ne bakwagala so naffe katunyumira era tubeerako naffe ku premier nga tutunulanga abatabaddeyo mu shoot omuntu yandiyagadde omanya nga gwe mu episode zonna zemugize okutuuka ku episode ey'ekikumi episode biki ebyalimu eyasinga okunyumira ogezeko okusigira omuntu ekifaananyi ategeere kiddala ekyasinga okunyumira episode zonna zinyumira naye engera womanyi nti mubaamu erera esinga mulimu episode zaawo for example waliwo episode Tebe yayambalira engoye zajja tukula omukaaga episode nga yakwata bangi omubabiro sangira mukubo yali attabu waliwo engeri gye baagi acting Tebe ne ajja ati ngwepitala nti enyuma ekitegeera ekyali ku kamera nakulabira yali nungi nnyo era nange yanyumira nnyo nga tuli mu gidirecting ne tushooting yes ne wabaawo ne episode endala Tebe yaviira mu kyalo ekyo kinzijukiza amanyi abantu bangi bali we bali ba mu bibugo nawe ku mirimu gye bakola naye waliwo that first day gyosookera ddala nga wakatuuka ku mulimu kati kyanyumira Tebe engeri gye yalabamu ewakaawo engeri gye yatuukawo yanyumira nnyo waliwo ne episode ey'omukyalo omunene we yagirako Tebe sente yali enkutudde naye yanyumira ne episode ya Tebe we bamutuma akime omukyala omunene yanyumira nti Tebe kyeyali asuubira si kyeyakola sikyeyasanga yali amanyi yenanyini kisaka naye nga omanyi nti empologoma yasangayo ate ennume ey'amaanyi kwegamba yanyumira naye episode so Sir Lawrence nga gwe head of production tulaba mukoze ekintu ekitali kyangu ku YouTube okubeera nga mumamirira non-stop okuvayo mwasimbula ekigere bwe muti tubadde tetunalabawo olunaku luyise nga temutuwadde naye omuntu yandiyagadde omumanyi ekintu kino mukikola mutya kubanga abalala kirabika si kyangu as such kubanga naddala ennaku zino nti abantu bali limited entambula buli kimu kwegamba mukikola mutya naddala okubeera mu season ya covid eno nti omuntu yandibadde agamba nti oba oliawo mujja kuba mulimitinga engeri gye mu uploading mukikola mutya okubeera nga mukyali constant up to now okusookera ddala njasooka kwebaza ttiimu yange gye nkola nayo nti tulina bakipangisa solidarity tukolera wamu ekyokubiri nti tuli focused kubanga bino ebintu bya production n'okuzanya tubiruddemu kati ekyokusatu nti tulina oba giyite potential tuli banyiikivu ekitegeera abazanyi kyebakola bakyagala production team nayo kyekola ekimanyi ate ekyagala ate nga tubasuubiza okuba nti tusobola kusuulamu yadde n'olunaku n'olumu kubanga ekintu kyetukola tutinamu experience oyo yabadde Sir Lawrence leero si lunaku lwa interview njagala obeere brief kale njagala abantu basuulira akagambo akasembayo basuubire ki ate mu zino episodes endala eziddako okusookera ddala nja kusooka nsabe njasooka mbebaze abantu nti mwebale mwe mutufudde okuba nga tuli bwe tuti nainyawo ku YouTube naye nja kusooka embeeko akagambo ke bagamba nti
bwe twayiya ekintu kino ekya station house twagala tukirese kirimu emigaso mingi okusokera ddala kimu ebyokuyiga nga tonaba kugamba kulowooza kintu kyonna sooka otumye gweoyizeemu nti kubanga ffe twakaleetana twagala oyigiriza abantu si kunyumirwa kwokka tonyumirwa mulimu ebintu byokuyiga bwobanga katunulidde bulungi n'oteekayo nnyo ebirowoozo nti twagala tulaba abakozesa abakozi babeera batya bwobanga oli bosi oyinza kuyisa otya omukozi wo ekyokubiri nti gwe bwobanga gwe mukozi oyinza kweyisa otya ku bosi wo biki ebiyinza okuvaamu kwegamba twagala tulage abantu mu makeya ag'enjawulo ebizibu bebasanga n'abakozi n'abakozi bebasanga ne babosi baabwe tumanyi tulina abawagizi bangi abatulabe abali eyo nga bakola omulimu ogulinga gwawusigaalo ogwattebe bwakola mubere nga mujjamu ebyokuyiga nammwe babosi abakozesa mubere nga mujjamu ebyokuyiga ekyokulala kyenyinza okubagamba nti waliwo comments ezimu zensoma ku YouTube eya Station House Girl ngulaba abantu kibakutteko nnyo nebeerabira nti naguno muki muzannyo abamu nekibaleetera n'okutayipinga mu ebigambo ebitali birungi example n'ovuma oba n'ovuma omu ku muntu oba n'ovuma omukyalo omunene oba n'ovuma tebe oba n'ovuma station ekintu ekyo mbadde nteesa nti tekiba kirungi olw'ensonga guno muzannyo ate mulimu abantu abo bonna bemulaba balina abaana baabwe bakyala bazadde kati babeerako n'abaana baabwe nga nabo bafolowinga kati gwe bwoveeyo mugamba nti kigambo gundi oli nalaba ngaovumye ba maama we tekiba kirungi so nze kyembadde mbasaba mwongere otulaba mwongere otwagala naye nga temwerabira nti guno muzannyo mbagala nnyo nsigadde ndi Salore CEO Almagic Records siina kyenyongerako simply bebo abamu ku bantu betukola nabo wano mu nsonga ya Station and the House Girl nange saabe yanjulidde mu ntandikwa naye kabadde kakodyo bampita Uplife Senior ate nange ng'omuntu actually ninayo episodes ezaali zinyumidde nempuliranga nange zinkutteko ku mutima eyange ekyansinza okunnyumira oba mujjukira bulungi mu Tebe lwe yakozesa abaana emirimu ate nekyasinga okunyumira ku episode eyo bantu mmwe kulowooza nti ekintu kyali realistic ne mulaba akaana akato nga kasitula ekidomola kafaafagana nakyo ne mulowooza nti bya ddala kale ezo zonna ziba production tricks okuva mu Almagic Records nga bwomanyi nti bakafulu mu nsonga eno baba bagezaako okulaba nga basika feelings zo zibeere nga ziddira ddala ku kituufu naye nga kyewomanya Station Mayanja gyali mulungi nnyo era nga womanyi nti spearhead w'ekintu kino ekya Station and the House Girl saako n'omukulu Sir Lawrence ate era tujja kuba tukola ensonga eno buli after every 100 episodes nga tugezaako bakwatira ku nomo live y'abantu bano ate mwongere okubeera nga mutegeera kibeera kitya ate mmwe gye muba temuli kyonna kyekiri bampita Uplife Senior mu buli mbeera tujja kuba tusigala nga tukwatagana tubagala nnyo abagiriko Station and the House Girl ate n'abakusubscribinga teweerabira nti ogenda kusukwa tubagala nnyo temujjangawo